ne mugamba nti okukyaza bazze kundabako siina bwe nagamba muntu nti tojja ate teri kiruma Land Road nga muntu genda mu toyi toyi Linda ko abaganya ate abali ku mizigo nga Land Road be kati tugeze oyina emizigo gye abantu giringa emizigo 40 toyi gye muyina musula kugamba omanye ennyumba ezimu bazizimba toyi ne ziba zaakalina ng'ennyumba so zizaakalina Mama mwali musula weeyo nawulidde oyogera ku 3 eyo yenju ye 3 omanyi kyogenda okukola senguka nga tebamanyi ofune ennyumba nange olwali olwo nga nkola ki nga nfuna ennyumba naye ne Land Road wembeere waka nga yabatamwa mazima nga bwatuuka bwati nagamba abawala nga bamulengera ne bagamba bwe kajjajja tujjeeko obuvuyo ate waŋŋamba nti no Land Road yali akwegonga ate kati nze ndi musajja mubi Land Road nange anti kati Land Road obuzibu bwe bwali Land Road yalawa omusajja omulungi kati ng'amanyi ali yekka era yambuuza oli mufumbo ndikonze nedda ng'agamba wano mmaze wayita ennaku ezi nga mama wange ono omutatuuse akati omuwala oyo yayinanga ebikoosi ng'abalenzi abakyusa kati nga nange ne bwombuuza nti aliwa boyfriend we mu butuufu nga sisobola kunyonyola era bwaleeta Land Road wange yali ayagala omulenzi naye ng'alaba ebiwala ebijjaawo awaka bito byonna amabeere gali gati kati ate ye mukyala wattu mukyala mukulukulu ajati ali awo kubanga nze namulabanga oluusi ng'asobola okukomawo ng'omukyala naye yeebaka bwebasinga n'okunaaba tanaabi naye g'omanyi abaana abawala ab'emyaka 20 ng'oluusi yeebaka nga tanaabi kati omuwala bw'okomawo saawa 9 ez'ekiro jjukira ova mu bidongo ova kuzina webale nnyo toyina mazzi n'okomawo nga bwewagenze nojja noyingira obuliri mazima ne weebaka kati gwe saasira omuntu nze nyina amaanyi agasula n'oyo nze nateeka obwange wano ne mbateera obwabwe wali ng'era bw'aleeta mikwano gye basula wali nga saagala kunsembera just naguma bugumi ng'omuzadde ne ŋŋamba waayo ate banaddawa kubanga nange nina omwana ate ng'omuwala wali oyagala musansa namanya nti yeddira muziro gwa maama wange omusajja nga abagamba sijja bawa ssente ng'omusajja agamba ng'omuwala bw'agamba bawe ssente bakuleke bawe ssente nga n'omuwala naye nga naye ye ali mukulumiriza bawe ssente bebi bawe ssente munnange nga bakola ki ng'omuvubuka ajjayo ssente ng'azireeta naye bw'aba azituusa bwe bali ng'agamba naye ssente zino ddala nzitobedde kyenkana ki nzikoleredde kwenkanawa ng'agamba sijja zibawa ng'akyusa omutima nga bagamba ojja tuwa ssente kati yali azijjeeyo naye nga bw'omanyi naawe ekintu nga kikumenye nnyo oba otya ate yatyana ng'alaba bayinza okuyisa obubi girlfriend we ng'atidde kati munnaaye nga bajjayo ssente nga bazikola ki ng'azijjayo ng'azibawa kati bw'amala ozibawa bw'ati n'alowooza gy'agenda okudda nkoze ntya ng'amaze ozibawa era osobola okutya n'ozibawa naye ate baba bazitwala n'otabuka n'ogamba kambatabukire kati n'ajja n'abayoola mu kubaagala obbayoola wano abavubuka ne bamugamba totulabanga bamukuba okukakana bamusse bamukuba ne bamutta ne bamulekaawo n'omuwala munnange ebwera omuwala nga kati ali mu kkomera nga nnyumiza nti kiyova olaba kati ndi mu kkomera amubuuza kyali kitya bw'ate bwe yanyinyonnyola nga bamutwala nga bamuziika ng'omuwala bamusiba ali luzira.
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Nolwaleero ndine muganda wange ono Swaba Munamasaka. Tukomyewo okubeerako n'ekibozibozi kye tunyumyamu. Abantu abali ku kyeyo mwangambye nti omusajja ono anyumya emboozi. Era mbu abasanyusa ne ngamba ojja kuyitako ku HK Media buli wiiki tubeereko ne kye tunyumyako. Mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga. Emboozi ze tubaleetera either oyigamu oba n'owakana. Bantu bangi mpulireeyo nga muwakana mufuji n'emboozi bizimera bisitoole banaye bino bisitoole oba biri foddi oba tebiri foddi ekikulu mu biyigamu kyekisinga obukulu. Mbajjukiza nti abanakyote hub bwe bali okubeera nti ne bakuguza amajaani gaabwe malungi nnyo ddala gakusala ku weight kobeere mwami kobeere mukyala banoonyeko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga bajja kuba bakwasaganya bulungi nnyo. Swaba Walaikum salam warahmatullahi. Ndi bulungi ajati nawe gyebaleka eyo gy'okwasaganya egy'ekibuga. Naffe tubeerayo mu kyalo. Tubeerayo ekyalo kigamba kyalo kirungi tulima alhamdulillah. Bwentyo bwentera okubeera alhamdulillah. Ekyalo gye kiri enkuba etonnya tulima. Tunaatera okusiga abasize basize. Kibuga kigamba ki? Ekibuga alhamdulillah. Tulina buzibu. Era nzize. Owomye mu kanzu mashallah. Inshallah bwentyo bwentera okukola. Teri musiraamu atanyuma. Bakadde amanno bansumbuwa okukamala. Adija omusajja alisinga omutuumu. Omusajja mutuwe nkuweeyo. Nedda lwansonga nti omukazi alina okujja gyendi ng'ali siriyasi si byakunzanyirako ebyo ate abamu babeera basaagamu wabeerawo abataka ate onaategeera otya asaagana atasaaga nga sibasabye ennamba mpozi nze mbawe eyange kikkirizibwa okuba weeyange bawe ennamba bw'oba toliiko question mark question mark kyekiki oba akabuuza kabuuza muki oyinza oba oyinayo omuntu ng'onoonya wakubiri sinnaba kufuna muntu yenna era akwetaaze naye bw'abanga waliyo olinako akakwakulizo konna nti olina kubanga ova mu nsi gundi London US nti oba London oba US kale bw'obanga kale nga era weesobola siyinza kubeera na muntu ateesobola otegeeza ki kyengamba mu nsawo nga weesobola obusiraamu okubeera ne ssente si y'ensonga enkulu naye obusiraamu butulagira era bukikakasiza ddala nti omusajja yenna omusiraamu olina okukwana omukazi ng'ayina ssente ekyo kya busiraamu ne nabbi singa ayina ssente ng'alina riziki ayinza okuba mwavu naye n'akusinkana ne mufuna ssente ate riziki ogikebera otya obugagga butambulira wamu n'eriziki era riziki kyeki bwe bugagga kati obugagga si ze ssente obusiraamu gwe nga bw'obutegedde nedda bw'omanyi aya yakka etya eyakka obusiraamu mashallah wosomesa ebifu abasiraamu bagenda kusabula nezo galubemu ebituli nga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja yajja nga mwavu nnyo namugamba ya Rasulallah nkoze ntya okufuna ku ssente namugamba nti genda owase omukazi asooka nawase omukyala asooka ssente nezikola ki nezigaana era okujja namugamba ya Rasulallah obwavu nga buganye namugamba wase owokumeka owokubiri era obwavu ne bugaana namugamba wase owokusatu neera ne bugaana namugamba wase owokuna awe wava nno obusiraamu okuwasa abakazi bana si lwa nsonga nti no simanyi nnyo sijja balimba naye ngende nasomba byayogeza kubanga awo obusiraamu tusoma mu bitabo bagamba
mbu okuwasa omukyalo owokuna olina okubeera ng'olina obusobozi kye bayita obusobozi ku musajja kwati si bwe buno obusobozi bwe tumanyi mwe muyinza okuba mukisuubira mu nsawo naye dda omuntu kasayabanga ng'asobola okuliisa amaka ge mu mmere nga mulimi alima alunda asobola okwafoodinga okuwasa abakazi abasukka mu omu kati wano ffe nga ffe oyinza okugamba nti ofuna kitono toyina ssente naye buli lw'obeera ng'olina omukyalo omu ssente zisobola okufuuka ekizibu ate zitya naawe zisobola okufuuka ekizibu lwa nsonga tiffe mu busiraamu ekituwasisa abakyala abana sigamba mbu nno oba kwagala nnyo oba mululu naye kiri eri aya yakka lwa nsonga kuva mu bwavu kyova ne nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yawasa omukyalo omugagga abamuyitanga Adija lwa nsonga yamuwasa lw'obugagga obusiraamu bukkiriza okuwasa omukazi olw'obugagga bwe n'olw'eddiini singa omukazi oyo ajja ng'alina eddiini kimu ekirala nga mugagga okkirizibwa okumuwasa naye famire mwava kubanga bambi ng'oli eyo neepikira nga famire gy'ova teyeesobolamu totawaana kujja gyendi olimba naawe ate famire gy'ogenda obbeera nedda famire ogenda bbeera naye bw'omanyi okuba ne famire kojja nakkubira senga nakkubira owaayaka nakkubira eyo gye bayita bizibu kati eyo bwetyo mukwano totawaana kunkubira ssimu bw'obanga kale nga olina future kale nga osobola okuba nga ojja kunkulaakulanya kale nga nawe oli musiraamu saagala mukazi nga toyina ddiini kale bw'obanga toli musiraamu nsobola okukyusa n'ova mu ddiini eri n'oddamu eno obusiraamu bukikkiriza 0702 766 3 bakusumbuwa tonkabirira banayita mu inbox yange enamba ya Swahaba Munamasaka amwagadde munoonyeko waŋŋambye nti omuwala gwe wasulanga naye omuwala oyo gwe nasulanga naye muwala kale saasulanga naye nti nsula naye mu buliri byakwensansabu yali mukwano gwange twasomanga naye anasoma ne mukwano gwe ne bajja n'afuna omulimu n'atandika okukola n'agenda ebweru yagenda ebweru kati kanyawo ne kajja ne kaŋŋamba nti gwe nkumanya oli mukwano gwa baaba wange osobola okunzikiriza n'ensulako wano konze nsobola okukkiriza n'osulawo naye bubukwakkulizo bulinga 3 totambula nnyo ate olina okulongoosa ewaka n'ekirala tokomangawo leeti wano byebyo bye wamusetingira ne mugamba nti nze saagala muntu akomawo leeti wano ate bw'oba obaddewo wakalongoosaawo sikuŋŋamba nti ate kino ate kirina nga nja kubikola nga mbeera naye okumala ebbanga naye omuwala n'afuna eguruupu ebikoosi ebyabawala tandika okubeera nga bayenjeera ku kyalo kwegamba nga omanyi era abaana abawala myaka 21 babeera n'obukosikoosi tugenze kubaka tugenze kukola ki tugendeko mu kiraabu leero banaye twajjirwa kiraabu ezo bazirimu ki banywa shisha ne batandika okunywa ebintuntu bino simanya bo baliyita sappe sibimanyi bakoleza ebintu ne bagamba tuli ku sappe bakoleza sigala ali awo tabeera na filita bamukoleza awo ne bagamba nti lino sappe bamuyita simanya kyayiwanja simanya biki bamukola bazinga kapapula babeera baba bamanyi gye babijja ne bagamba nti simanya tunywa sappe ne bamala ne bagenda eyo ne badda nga bonna nga obulamu obulaba buli haayi bakomawo ne bajja ne zikisha pooti ne mbagamba nange okubeera ng'oleeta emikwano gyo si kibi n'ebintu bye mukola bigenda kubaswaza wala ngamba wa oyogera ki biki b'okuze lindako njagala nzizeeyo ku muwala ono abantu b'okwensika media bagamba nti sibeera ate nti nvaako omuwala yajja atya okwebaka naawe
awo nga teyeebaka nange munju emu yasulanga nange naye teyeebaka nange ng'asula yasulanga nawe mu nnyumba mwali osula nga nze mmusuza ne mmuteerawo ne mmugaa nti awo we batandikira okukoleja emize ne batandika nga ngezaako okubagamba ng'omuntu ne mbagaa nti bannange oba oleese mukwano gwe saba omuwala n'aleeta ne mukwano gwe n'omulala ne babeera ewaka nga bali basatu mama ng'oyina ekisa luli twalaba eyajja n'agwa wansi mu kitanda leero tulabye azze yakusaba ajja abeerekaawo naawe ate n'aleeta ne bakwano babalala bana abawala abasatu basansabula kandi sirina gwe nasansabula sirina gwe nasansabula lwa nsonga nandisansabudde naye nali mbamanya emize gyabwe wakati waliwo gwe nasooka okulaba mu abo nennyini ne mulaba ne mutunuulira nga musiraamu asaala kale nga yeegombesa kati bano ne bajja bamuyigiriza emize emirala neŋŋamba ono omuwala ye nali ngenda mumusansabula kubanga yali atambula bulungi ng'ebintu bye byonna byamazima ate nga n'embeera ze ng'ate yasomako maye omukazi eyasomako nno nakyo kikulu tamantaala bwe ŋŋamba okumantaala abamu muyinza obutantegeera kyentegeeza nti omukazi eyasomako ye mukazi gosobola okubeera naye ng'obwavu bubaluma ne bamukubira essimu n'afuna omulimu mu bbanka oba mu ddwaliro oba ewantu wonna ng'asobola okuba ng'akwongerayo oba n'akuzimba kati omuwala ono nja kuba nkumalirayo emboozi gyenzija eri kankutandikire gye yajja omuwala ono yajja ng'abeera nange nga wampisa nga mugonvu kati okusookera ddala nze nali musiimye ng'omuntu yesiniŋŋamba kawala kato kajje kabeere nange tewali buzibu nga ŋŋamba ne bwe kuba kusansabula nja kukola ki nja kusansabulamu kati kagenda ekitegeeza omuwala yagenda okujja ewakusaba obeere naye nga olredi okimanyi tosobola omusaba namulaba bulabi ne ndaba nga alabika bulungi ne ŋŋamba muwala mulungi kati mubuuza amannya ge nali sirina nali naakayawukana n'oli owa covid gwe baakola ki gwe baasansabula kaakati kati ne ŋŋamba kambeere ne kano kambeesebeese jasi kasaka kwano ka mukwano gwange ne kabeera awo kati kakazi kattu bwe kabeerawo nze nali omutima kale gukaagadde nenga kasaka kato kalungi nenga kabeera awo jasi nga nkakuumya awo nga kanyeebwa olwagira nkabuuza amannya g'okkoziggwani nga kagenda okuŋŋamba nga amannya ge ga maama wange anzaala nagamba ono maama wange nentandika muyitanga maama nga wampeewo ne ŋŋamba bannange naye maama gy'oli yonna nkutumidde nnyo kubanga mmanyi era obeerako ng'onda kyoba omanya nti nkwagala okukamala wadde sirina nnyo kinene kye nnyinza kukuwa naye wabeerayo omuntu ng'alina ekinene ky'asobola okuwa ku maama wange oyagala abantu ate bakuwere maama bamukwebaliza okuzaala ate lwaki okoledde kyeggwanga wuliriza maama bw'akuzaala nze sigasa maama wange yekka ngasa eggwanga lyonna kubanga omuntu bw'ajjala neebuuzaako nagamba swaba badde nyina kinjagala okukola bwenti ne bwenti ne muwa amagezi n'akivuunuka kitegeeza mba nga sizza eggwanga lyonna kale bw'ovaayo n'owaayo ku maama wange oba n'omugulira emmotoka niweebalizaako swaba okumuzaala nze maama wange ku mutima gwange mwagala nnyo simanyi oba yakimanyi nti mwagala naye nga gyali yonna mutumidde nnyo kamala anansonyiwa okumutumira nga sifukamidde ndi mu kamera tewali buzibu akimanyi ofukamidde mu mutima kaakati nkunyumiza omuwala omuwala ng'aleeta banne nga batandiikirizaawo mpola nga mbeera nabo ng'omuntu ninga kasita nange ndi muzadde kambakuume babeerewaawo naye ng'abaana batambula ekiro abaana bagenda mu bbaala banaye ebbaala bagenda mu mabbaala ne bakomawo ku 9 ne bankonkona swabaggulawo ne mbaggulira eŋŋamba waaye ndi muzadde kaŋŋume kati olwali olwo mwana akwata ekkubo n'atambula n'agenda abeera n'emikwano gy'abawala buli omu alina boyfriend we babakimaawo mu mmotoka ez'enjawulo
ng'era abalenzi bolaba nti balina ssente nange baali olongo omuwala agamba ngenzeeko ne boyfriend wange mu bbaala nga bagenda mu bbaala nga bakyakala kati kwolwo yajja n'ebintu ensawo nnamba ey'ebintu mulimu engatto mulimu fyumu yajja n'ebintu ngoye ze biki n'ebino bamugulira zifyumu mulimu essimu mpya iPhone X mulimu engatto mpya mulimu bingi shoko ngatto buno bwakumatu weyabawalanga naye bwobimanyi nsawo ngejjudde bweti nga mubuuza ebintu nga birabika bya bbeeyi mubiguzeewa tyatuva mu supermarket tyanti ng'ateekaawo bintu nga ngamba nga mubuuza ngenda okulaba emiwendo egiri ku bintu nga gya bbeeyi kyava ngamba munnange nafuna omusajja alabika ayinamu ku ttooke konze kati ayinamu ku ttooke nti nga mugamba nti kati nga wafunye omusajja tandika nno okweyisa obulungi n'okubeera ow'obuvunaanyizibwa omwana omuwala tasaana kubeera nga yeeyisa nga bw'okola ki nga bw'oweeyisa n'ennyambala genda ogikyuseeko ng'agamba nze ebyo bye bibakuba nze kale nga mugamba nti naye kati tandika okukyusaamuuko obeere nga weerongoosa ng'omukyala kubanga nze namulabanga oluusi ng'asobola okukomawo ng'omukyala neyeebaka bwebasinga n'okunaaba tanaabye naye g'omanyi abaana abawala ab'emyaka 20 ng'oluusi yeebaka nga tanaabye kati omuwala bw'okomawo saawa 9 ez'ekiro jjukira ova mu bidongo ova kuzina webale nnyo toyina mazzi n'okomawo nga bwewagenze nojja noyingira obuliri mazima neweebaka kati gwe saasira omuntu nze nyina amaanyi agasula n'oyo nze nateeka obwange wano nembateera obwabwe wali ng'era bwaleeta mikwano gye basula wali nga saagala kunsembera just naguma bugumi ng'omuzadde neŋŋamba waayo ate banaddawa kubanga nange ate ng'omuwala wali oyagala musansa namanya nti yeddira muziro gwa maama wange kati awo n'oba muzadde yeddira muziro gwa maama wange ate nemba muzadde ntya kuba namanya nemmanya nti yeddira muziro gwa maama siina kyensobola mukolako kamwesonyiwa afuuke abeere maama wange abeere awo era muyita maama naye nga kati bw'omanyi maama wo toyinza kugamba nti wadde omuto kasaba nga alina erinnya lya nnyoko aba nnyoko era namugamba nga naye maama leero tokubyeko ku mazzi tyanze ndeka bibiya byange bijja kunzigwako nemugamba naye kakati gwe omuwala ova kunywa mwenge okyakadde ozinya amazina mu kiraabu okomyewo weebase ne buzibwa ne bukyanga oli omwo noddayo nkeera nodda ku shisha n'onywa omwana ngamba nze ndeka nnyumirwa bulamu ndya ssente nze ssente ozirya lumu bwe ziri kulya zo ngamba tekisoboka swaba ssente tezisobola kulya ffe tulina okulya ssente nze kale nga muwala akwata kkubo nga bagenda mu kiraabu kati kwolwo mu kugenda bagenda ne banne kati ye yakomawo yekka najja ewaka kati mu kujja nalina ssente zange ze nali nteresaawo ez'okuwa Land Road kati bajja bakomawo basatu nga siriiwo ngenze kukola bwe natuuka nenkomawo ne mbabuuza nti mu mpale yange bweti naleseemu $30 waliwo eyagalabyeko nga baŋŋamba tetunazirabako naye gundi bamulabye nga alina byagula aguze cosmetics simanya biki kyenva mbuuza omuwala gwe nnyabo wajja wano okubba ssente zange k'omuwala sabbye ssente naye natoddeko butoozi endala ziri awo ne mugaa zino ssente nno zotoddeko za Land Road era yaguma mangu zikole ki zizzeewo kubanga omukyala anaatera okujja okukima ssente ze omuwala ng'agamba kati mpaamu olunaku oba 2 ŋŋende mala okufuna gye nzijja naye nsonyiwa sikyaddamu kukikola konze kale nkusonyiye nga musonyiwa nga bagenda bonna basatu nga bagenda mu bibaala byabwe omuwala oyo omuwala ng'akola ki nga bafuka mu baketi bakola ki neŋŋamba kati abawala bano ŋŋenda bagoba naye nga sinnabagoba
nafunako omukwano gwange gwennyumizaako ne mugamba munnange nyina abawala ABCD bensula nabo wali obeera mu Geyeena nyina bembeera nabo ABCD bwe bati ne bwe bati bakola bwe bati ne bwe bati naŋŋamba ng'oli musajja mugumu ne mugamba munnaye sirina kyakkola naye kammale gabeera nabo naŋŋamba naye kati obeera nabo otya ng'olwedde tolina kyo oyo omuwala yabeeranga nabo bakwano be yaleeta babiri nga bankalakalira oba yalinganga akyusa abawala omuwala nze kyemanyi kwabo abawala bwe batu tasabeera na yaleetanga kati leero bwajja n'ono owa green n'aleeta enkyo owa pink oli n'olaba omulala omuddugavu n'omugamba nti ate abo abawala b'oleeta obajja wanti mu kiraabu mikwano gyange oba toyagala tubeere wano ffe tujja kubeerawo nomugamba nti bwotyo bw'ogambe nti kati mbuuzaako omukwano gwange ŋŋamba nti omanyi ky'ogenda okukola senguka nga tebamanyi ofune ennyumba nange olwali olwo nga nkola ki nga nfuna ennyumba naye ne landiroodi wembeera ewaka nga yabatamwa mazima nga bw'atuuka bw'ati n'agamba abawala nga bamulengera ne bagamba bwe kajjajja tujjeeko obuvuyo ate waŋŋamba nti no landiroodi yali akwegonga ate kati nze ndi musajja mubi landiroodi nange anti kati landiroodi obuzibu bwe bwali landiroodi yalaba omusajja omulungi kati ng'amanyi ali yekka era yambuuza oli mufumbo ndiko nze nedda n'agamba wano mmaze wayita ennaku ezi nga maama wange ono omutatuuse maama wajja oyo omuwala naye yali eddira muzigo gwa maama temugamba nti maama wange yanzaala kati bw'atuuka n'ajja landiroodi omutima ne gumubuukamu n'agamba gomanyi nti nanywanga ne kakyayi ewa landiroodi nekyapati ne bazisiika ne bazindeetera ennyumba nazituukako landiroodi nge buli kawungeezi ambuuza musiraamu konze wanje ate kyali kisiibo nga kamera oli akafunga nga kukusiibulukuka emmere nga bagindeetera landiroodi musiraamu onoolya twasaze enkoko konze muli basiraamu nti totulaba tuli basiraamu nga ntandika kulya munaye ebintu nga ndya bintu ewa landiroodi kati ennaku zayita ezi nga maama wange ono atuuse muyite erinnya lye kuba ojja tulowooza nti ng'atuuse omuwala sijja kwogera linnya lye kubanga bambi mba sagala kale njagala abalala bafunireko ekyokuyiga omuwala bwe yajja nga ŋŋamba bwe yajja yansanga siriiwo n'ateeka ensawo ye ewa neiba yali mukazi mugezi kuba yamanya nze bwe namulaba nengugunja mugoba kati yajjanga azze okusula olunaku lumu ng'omuntu w'onojja ng'oli mugenyi wavudde tugeze mu kyalo naye nguguuyo n'ogireka ku mulirwano baleme kumanya nti nno wozze ogenda kulwawo kati najja n'ayingira enju ng'ali mikono misa tusanyusa okukola nti kale kansuleko wano olunaku lutya lumu bwe lwali olumu gwafuuka omwezi ensawo yagijjayo atya wa neighbor anti kati bwe ngenda okukola najjayo ensawo ye najiyingiza nkomawo engoye bazanjadde kuhanga kuli bwe bati nemubuuza nnyamu ate kakati engoye kiki ng'asimbye amakanzu nti kanjira mbeerako wano omwezi nina mukwano gwange tulina byetupanga ku byokugenda ebweru ngenda kukola bwakadaama konze kale ekyo nno kijja kukolera kati bwe yaŋŋamba okukola obwakadaama neŋa kati omwezi nembalabalamu ennaku nga 25 ku 3 tajja kunkaluubiriza neŋawaayo abeerewo ng'abeerawo olunaku olwasooka ng'abeerawo era nga wayita ennaku nga 2 ng'abeera ewange enkeera yajja namuwala najja n'omuwala ne bajja n'abalenzi abalala bameka basatu ng'omulenzi omu talina muwala kati omulenzi omu kyava ŋŋamba naŋŋamba aseeka salaamu aleikum nti waleikum salaamu gobeera ne bano abawala nti mbeera nabo mbeera n'oli yekka kati nga bano ababiri bazze nabo abawala simanyi gyabajje n'abalenzi baleese nga nabo simanyi gyabajje nga wabikoosi kati neŋŋamba muli mutima naye abawala bano lumu bayinza okunziba nentandika okubeera nga obusente bwange bwe nali nteekaawo ntandika obukweka neŋawaaye kati landiroodi n'afuuka embaga musiraamu waŋŋamba toyina mukazi
kati ate abo bendabaawo konze maama bano si bange si bakazi bange naye mikwano gyange ti gwe okyaza buli lunaku okuva ku makya mpaka kawungeezi okyegeera ne mugamba nti okukyaza bazze kundabako siina bwe naagamba muntu nti tojja ate teri kiruma Land Road nga muntu genda mu toyi toyi Nindako abaganya ate abali ku mizigo nga Land Road be kati tugeze oyina emizigo gy'abantu giringa emizigo 40 toyi gye muyina musula kugamba omanye ennyumba ezimu bazizimba toyi ne ziba zaakalina ng'ennyumba so zizaakalina Mama mwali musula weeyo nawulidde oyogera ku 3 eyo yenju y'emitwalo 3 mitwalo 3 oba 3 oba 25 gyeziri ng'atera gundi toyi akalina anti toyi okubeera eyakalina ennyumba eyo kitegeeza weeri ebeera mu gundi zino baziyita batya ab'omu Lubigi gye be basengula bakiyita batya mu Kisenyi mwali musula mu Kisenyi si Kisenyi naye azini nti eyamwe yali yakalina oba just yo imagine nkunyumiza toyi yakalina eyamwe ngera okulinnyayo bwoti omuntu obeera eri naye bataggalawo bulungi omuntu wabeera wansi akulengera mwali musulawa mugeto kusalaamaawo nali mpangisizza kakati baneiba bonna bagenda kugamba obalabisizza toyi yaabwe eyo okubeera eyakalina si kibi abantu bagikola kati ne bagizimbako eno ebbali bwe bati basobole okubanga eri bafunzafunza kuba kati bw'ogisima nekkirira wansi wavaayo amazzi nejjula kati eba tesobola kujjula kati nga toyi yakalina kati nga Land Road buli ajja amuteekako eriiso jjo gibwoti agende emaanyi musiraamu nampita abatayagala ojjuze toyi yes kyova olaba yambuuza muli bameka ne mugamba nti tuli bameka ndi atya omu ninayo pesi yali awamanta kawamanta yes kati nga nina mukwano gwange omu yekera namugamba nti ndi omu naye bwe nfuna mukwano gwange ajja tujja kuba bameka babiri nali ndi awo oyo omuwala lwe yatuuka enkeera yajja n'omuwala omulala naye ekyamazima ga Katonda oba omuwala alina akasagazi simanyi omuwala bamusansabulanga ku makya ne bamusansabula ekawungeezi ne bamusansabula ekiro naye ng'ajja n'abalenzi banjawulo leero bwaleetwa Black ajja nabo n'abandaga swaba ono yegayi wange ono mukwano gwange ono bba wange kati oluusi abamu abajjanga nga balina ku makya nga swaba salamu aleikum nti walaikum salaamu swaba nywayo ku kasoda nga bansimbula omutwalo oba ebiri oba ekyetaano mwannyoko wali tomubuulirira nti ate yali mwannyinaze teyali mwannyinaze yali mukwano gwange anti kati olaba abawala abo yaaba alaba g'omanye egyo emyaka giwaga omuntu abeera agamba agamba nti kati gwe oyogera ki wali olabaddeko nebbeere erifaanana liti wali olabye ennyashi eŋŋamba bannaye ennyashi ye kituufu nga nnyashi agirina naye nga munnange bamusansabula ku makya bamusansabula ekawungeezi bamusansabula olwowamulabanga otya tewakolanga anti nkola nenkomawo ate ebyokumakya nekawungeezi anti kati nze njagala nkubuulire abamusansabula bamusansabulira mbuliri bwo bamutwalanga ne bamusansabula nadda nze nga bwenkomawo nga nnyumiza ndi mukwano gwe naŋŋamba bannange nina abalenzi 6 naye kyoyise embuzi bakwegomba bansansabula kyoyise embuze kuba n'abalenzi bonna simanyi bwakugenda naye naye mulimu gwempulya gwensinga okwagala naye talina ssente kati muwaba abalenzi abo gono gwe nandyagadde naye talina ssente naye ate oli ansansabula bulungi naye nze simwagala ate asobola okungulirayo wano ampaayo ekyebiri ekyesatu ekyena nga bamusansabula kugaye nga bamusansabula nadda nagamba nakwata n'amazzi neyenyiga naye naawe ate swaba tokisussa nkugambye omwana bamusansabulanga ng'owamulabanga ng'ateekako amazzi ku ppaka awo nga ndaba bwe nti n'agakwata naŋŋamba ngenze kwenyiga bannange ono omuyaya asansabula nga kiki bamuwa ku ssente ate yali bizinensi ate kati gw'onoomanya otya atabeera naye gwe tewamulabanga yakomangawo n'akasente oluusi waliwo lwe yaddanga ne ssente waliwo lwe yaddanga nga talina yadde nga nze nnyina okukwata mmowe nga bamusansabula ku makya
bamusansabule kawungeezi ate nga n'abamusansabula bajja bennyini nga bamunoonya swaba gundi bw'ali nti ayinako we yalaze ne bakuba essimu yange ne bagimalako omuliro nga mbuuza naye n'omuwala ebikoosi by'ayina byaki abeera n'oli kati ne baleoka batandika ebyo simala Cape omumanyi Cape eringa bw'olaba shisha Cape bw'omunywa teweebaka abanga bw'olaba balina omwenge gwabwe ogwo gwe banywa simunywangako naye anti bo banyumyanga nti kakati olaba oyo aganya okwebaka Cape guba mukka ng'abanga bw'olaba shisha tomumanyi shisha ne Cape kati Cape akuba tamanyi shisha akuba n'ositama nkugambye oli yagamba nti Cape yamukuba n'asitama wansi naye ng'alaba ensi yonna ekola bweti kale ate bamugamba genda weebaka aba ayagala kutambula abalala aba ayagala musansabula si kyekyo omuntu yenna olaba bagamba bw'oyingirira ettamiiro yinza okuleetera okukola ki okugira n'obusiramu kyovola bwagobera ddala obuki omwenge tebwagala gwesembereza kakati omuwala oyo yayinanga ebikoosi ng'abalenzi abakyusa kati nga nange ne bwombuuza nti ali wa boyfriend we mubutuufu nga sisobola kunyonyola era bwaleeta landiroodi wange yali ayagala omulenzi naye ng'alaba ebiwala bye ebijja awo awaka bito byonna amabeere gali gati kati ate ye mukyala wattu mukyala mukulukulu ajja ati ali awo mukyala mukulukulu ali awo munange landiroodi wange nga ŋŋamba nampita musiraamu sooka ojje nga nzija maama kiki nga ŋŋamba nno munnange tetujja kusobolegana lwa nsonga lw'abantu baabo kisooka bagenda mu ttooyi yange konze ate ttooyi mbadde mmanyi wateekawo ennyumba z'abapangisa nga ttooyi kweri wagitujjako kyekiyigo twali tetukigendamu kuba kyali munda munnange nga ndudde ŋŋamba nti kaakati okusinziira bw'okyaza ngenda kukwongeza ennyumba ngenda kukwongeza nga mugamba nti tonyongeza naye kati kambagambeko baleme kujjanga ne mugamba munnaye nno landiroodi ayagala tugoba mu nnyumba lekera okusomba abawala b'okola ki b'oleeta n'abalenzi wano nga sebo olumu nagenda okukola nakomawo nabasanga mu nju abalimu abalenzi 3 n'abawala 3 ne mbabuuza bannange muzze kunkyalira naye nga mukyadde mu budde bukyammwe temukola ko bali nti ffe twakola dda ti omwana w'emyaka 2 oba 26 oba wakolawa nga batadde ebisanirizo mu nviiri abamu mazzi batadde ebisanirizo mu nviiri bino ebyabavubuka amazzi ga muti batadde ebisanirizo mu nviiri bwe bati omulala mulasita enviiri ziri eno bwe bati yazikola bwati bwezi tizisusumadde ne mbatunuulira balina abawala agamba nno swaba ffe tugenda konze mulagawa mvubuka bayinamu kasente bayina n'emmotoka bapaakinze awo nga bagamba bwedda tulinze gwe okomewo tukuviire ewuwo konze kale nti swaba katukwoceyo ekizike banjokyezaayo awo ekizike batambudde bagenze bavuza abawala baali essaawa nga 9 bakomawo nga n'embwa zibagoba yambabuuza nti kiki tituleke tunywedde Cape otwo tutubuze embwa zibadde zitulumye bali batututeeri batuleseeyo tubagambye mutusansabule bafunye abakazi abalala tebatusansabudde nga bawamba nti gweoba oyagala okusansabula gwosaba omusajja okusansabula sikulimba nga munange ng'abawala bakomawo nga mbaggulira nga beebaka banywedde Cape naye olowooza beebaka basula ku masimu abawala baali tebajja kuleetera ababbi anti kati nze nange natya muli bwe nanyumyako ne mukwano gwange naŋŋamba nti omanyi kyogenda okukola senguka nga tobagambye nga nnoonya busente bwakwekuula nno bwekuuzi neseboga kati bw'obanga 25,000 sijana jemeka 75 kati emyezi emeka oba ogyekudde nno ssebo
kubanga 75 zisobola okusomesa omwana kakati tamu 2 munnange nga neekuula busente saabanyega nga neemulula mpola mukwano gwange yansomberako n'ebintu atubiteeka ku motoka nga tubitwala mu nju kati bagenda okukomawo ng'engoye zaabwe nazirese muli saakwatako nga nteesa ne Land Road nga mugamu naye nyumba obadde tommanja naye sente z'obadde omanja ez'omwezi guli kankuweeke ekitundu nange zino ennaku zemba nsigadde zibalansinga ezisse wali tikale nga tukkiriziganya ebintu by'abano ngenda bireka muno gwe badda tobanyega nti oba nalaze wano oba nalaze wali munange nga nkwata kkubo nze nga ngenda andi odi bwe bajja nga abatuuka bakonkona nga nti gwe mukonkona nno nga taliimu oli yagenze dda ebintu byammwe abirese omwo agambye ennaku zammwe ennya bwe ziggwayo muve mu nju yange musiramu lwaki atukoze atyo kati gwe naye teberezaamu obeera n'abantu naye nga tebalina buvunaanyizibwa yadde basula mabaala tebaagala kukola babeera ku masimu bwe webuuza edda tabamugjawo babeera ku masimu babeera mu bidongo bali mu kunywa cape kale kwegamba nga nze omuzadde kyannumanga nnyo ninga kati bwe naabeera nabo ngenda bakuza ekyejo batandika okwonooneka nga bakola emize emibi nga mbalaba munnange waali olwo kati omuwala ono gwenkuzayo mabega alina abalenzi bangi nze nga bannema n'okwawula kati nga nnoonyereza gye nali mbeera lumu mba ngenza okugula ekikomando kyange nga nsenguse maze okusenguka mba ndi ku kikomando nyimiridde nti swaba nosenguka mazima notuleka mu nju nti naye nina engoye zange ziwagenda nazo mbadde njagala tugende nzikime nti gyeziri wagenda nazo empale bweti ne bweti ne bweti ne saati bweti amba nti ogenda kubikima nti tugendeyo okeberemu nze sirina ngoye kumba nsalira amagezi agenda alabeera wembeera ajje nga neerera neesibeko abeere nange munaye nga mugamba kale tugende oddemu engoye zo kumbe nze kyesaamanya nti ayagala era kunneesibako kati nga munaye bwe yajja nga ntuuka ewaka nga ngamba ekituufu kiri nti siina ngoye ze naleka eno zonna engoye zange wazimpa naye mbadde njagala kulawo obeera ekyamazima siina we ŋŋenda kusula nejjo nasuze mu bbaala ennaku nenkwata nemugamba kati ku balenzi bonna abakusansabula toyinaako omulenzi asobola kwagala byaddala nti munaye nkubuulire omulenzi wamala bw'aba tannakusansabula aba akuwaana bebi malayika sweet naye kasomala omuwa kaswiti n'akanuunawe ng'akulaba tewali nsawo kusweta munange omuwala ŋŋamba bwe yanyinyonnyolamu bambi ate ennaku nenkwata ne mugana naye ku luno ogenda kubeera ewange ne toleetayo muwala ye nga munaye abeerawo awo wiiki bwe yaggwa nkomawo nsanga ate oli omuwala gwe twali tubeera naye omulala era gwe yaleeta bw'abadde azze anoonya ebbulawuzi ye naye agenda naye bwe yajja enkeera naye teyavaawo nga naye abeeraawo nga nsooka nga ntunula nga bintabukako nga mugamba ate kati n'abawala be nagoba obazizza ngamba nno kati omanyi mwenna mukwate ekkubo mugende nga ndeka nsibyewo ennyumba kati nali nkyali awo nga mukwano gwange ajja nga agamba yikiki ate abaana ogoba abagobe onze ate abaana biki owasaako omwo koye andiwasiza naye nze olwedde ndi mufumbo kale kati kiki ekiganye onze abawala bano obalaba si be bangu bobeera nabo ekisooka bakyafu ekyokulala basomba abasajja nga bw'okiwulira nti kusomba baleke basombe gwatalina kyobaagaza obaagaza ki onze basombe buba basomba naye balina okimanya nti obulwadde gye buli siriimu ajja kubaluma gamba nti awa ffe twekuuma ffe tuli bagezi onze kale obugezi bwammwe nze ndeka nkoze eki nsibyewo ennyumba wayita emyezi ng'ebiri omuwala ng'akola ki nga omuwala nga nsanga mukwano gwange mu kkubo egyo emyezi ebiri wali tokyamulaba nga mmaze ebbanga simulaba simanyi na gyali nakoma okuwuliza nga nti yagenda mu saluni simanya n'asalako enviiri ze yalina n'asala kaati kati munaye
wayita ebbanga nensanga mukwano gwange naŋŋamba nti naye ogenda oli awo naye gundi omulabako konze ndudde maze ebbanga simulaba ate mwagaza ki ng'olwedde newange namugobayo. Kakati omuvubuka naŋŋamba nno okyali awo omuwala ali mu kkomera nti bamusibidde ekintu simanyi. Ali mu kkomera? Nga bamusibye munnange nga ŋŋamba nti nafuna obudde waliwo mukwano gwe nga nkubira mukwano gwe essimu nga mukwano gwe essimu tagikwata. Kati bwe natuuka nga nsanga waliwo mukwano gw'omulala yali abeera awo okumpi nga mubuuza waayi gundi omulaba nti baŋŋambye bamusibye naye nange simanyi kyamusibisizza nga nze ŋŋamba kanesitule ŋŋendeyo ndaba omuwala. Bwe ntuuka ne ndaba omuwala ali mu kkomera nga nnyumiza kwe kunteerako emboozi nti nno manyi munnange kubali abalenzi be nali njagala ababiri alina omuyaaye we ow'omu ghetto ng'alina noono kale omuvubuka alina future gwolaba nti ddala alimu ku magezi naye nga ye alabika ndowooza oba tamwagala oba amwagala kitono. Omuvubuka alina ka apaatimenti ke ke yapangisa waasula alaga nti muvubuka akulaakulana. Munnange ng'omuwala akola ki nga nnyumiza aŋŋamba nti twasisinkana n'omuvubuka nampita ku apaatimenti ye ŋŋende mukyalire ye yankubira nampita omuvubuka neŋŋamba kaŋŋendeyo kasa siina nawe nkola ki nawe nsula mponye kuba yali amanyi ndowooza yamukyawa nga takyamukubira kumbe omulenzi yalabika yali agenze kukola. Naye ng'atuuka mu apaatimenti y'omuvubuka ng'abeeramu kati aba omuvubuka engeri gye yali ayagala ennyo omuwala amwesiga amulaga ki ssente amugaa nti munnange nafunyewo obusente naye mbadde njagala tukole ABCD bwe tuti ne bwe tuti kumbe gwalaga ye si byaliko alina omuyaaye we gwayagala wa mu ghetto ng'agamba omuwala ng'agamba kankubire omuyaaye wange owa ghetto ajje akimegana amajja. Kati munnange musajja watu ye yeesiza omukazi amanyi nti nno gwayina omukazi amwagala ng'abeera waawo. Sente zaalimu meka mu nnyumba? Miliyoni nga 10. Kati ng'omuwala akubira bali baggayi be ab'omu ghetto nga bajja baggayi b'omu ghetto ya communicating atya ku ssimu ate essimu abantu n'ababuulira ekyokola n'abaleetawo awaka ne basooka ne bainspectinga oba kwolwo lwe yabakubira lwe bajja lwe babbasi. Kati ng'era bw'omanyi omuntu omugezi ng'anabba ekintu tasobola kugamba nti nkoze bwe nti ye era aba amanyi n'akontakitinga bali abayaaye be bajje bakole ki babbe ssente z'omusajja. Kati abayaaye bwe baatuuka nga bayingira abagamba bwe muba mutuuse temukuba omusajja temumutta temukola ekintu kyonna oba okumutuusaako obuzibu nga bamugamba ye tewali kye tujja kukola tetujja mukuba tetujja kumutta tugenda kujja bujja ssente. Nga munnange ng'omuwala ng'akola ki nga babbi bajja bwe baatuuka nga bakangamu awo gayi bamukubyemu awo kumpi bamukubyemu tteke leta ssente nga n'omuwala bamuteekamu empi nga bamuteekamu tteke nga munnaye omusajja nga abagamba sijja bawa ssente ng'omusajja agamba ng'omuwala bw'agamba bawe ssente bakuleke bawe ssente nga n'omuwala naye nga naye ye ali mu kulumiriza bawe ssente bebi bawe ssente munnange nga bakola ki ng'omuvubuka ajjayo ssente ng'azireeta naye bw'aba azituusa bwe bali ng'agamba naye ssente zino ddala nzitobedde kyenkana ki nzikoleredde kwenkanawa ng'agamba sijja zibawa ng'akyusa omutima nga bagamba ojja tuwa ssente kati yali azijjeeyo naye nga bw'omanyi naawe ekintu nga kikumenye nnyo oba otya ate yatyana ng'alaba bayinza okuyisa obubi girlfriend we ng'atidde. Kati munnaaye nga bajjayo ssente nga bazikola ki ng'azijjayo ng'azibawa kati bw'amala ozibawa bw'ati n'alowooza gy'agenda okudda nkoze ntya ng'amaze ozibawa era osobola okutya n'ozibawa naye ate baba bazitwala n'otabuka n'ogamba kambatabukire kati n'ajja n'abayoola mu kubaagala obbayoola wano abavubuka ne bamugamba totulabanga bamukuba okukakana bamusse bamukuba ne bamutta ne bamulekaawo n'omuwala munnange ebwera omuwala nga kati ali mu kkomera nga nnyumiza nti kiyova olaba kati ndi mu kkomera amubuuza kyali kitya bwate we yanyinyonnyola
nga bamutwala nga bamuziika ng'omuwala bamusiba ali luzira. Yakunyumiza nti ku makya poliisi yakeerawo nejja bamutwala batya? Ebyo tetwabituukako nze saayina na budde nga ne mujeera ntyayo. Yali akaaba amaziga oba yali mugumu? Ng'era akaaba nga bw'omanya abawala, naye era amaziga gaabwe gabeeraawo bwe gatyo kuba olwedde yali mugumu nga muyaayi. Yakugamba nti bamutwalako mu kkooti oba tebannamutwala? Tebannamutwala. Ekyo kyonna emyezi 2 kukutta omuntu. Tebannamutwala nti ebyo bibeera mu mateeka. Amateeka go gatambula nga bwe galina okubeera. Ndowooza wayigamu? Naye nze nayigamu ekintu kimu nti omuntu yenna bw'oba ozadde abaana beera n'obuvunaanyizibwa ku bo. Bw'obeera maama oba taata, omwana ne bwakula n'aweza emyaka 2 togamba nti oyo akuze. Ayinza okutuuka ekiseera n'afuukira ensi ekizibu. Omwana tabeera w'omu. Kyova olaba omwana bw'afa ku kyalo abantu bagamba nti banaye twafiiriddwa, ggwanga lyonna lye liba lifiiriddwa. Oba olina okuba n'obuvunaanyizibwa obulaga nti wadde omwana myaka 2 naye mugayidinze ntya nga taata. Toleka buli sinoga nti muntu mukulu. Olaba kati amaka gano ennaku zino gafa lwa nsonga nti abantu abasinga obuvunaanyizibwa babulekera bakozi bawusigala ewaka, ate abalala ne babulekera abasomesa. Omwana ali mu kisulo kagenda abeera eyo, bw'akoma ewaka nagaba naye ekizibu kasigale yasomera eddala ne holiday eyo ku ssomero takomawo. Kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwo nga taata oba maama oba tobututte. Kati nze kyenkubiriza abazadde okubeera n'obuvunaanyizibwa eri abaana bo, kubanga kino kyakuyiga. Omwana yenna buli w'omuleka awo n'atambula ku kyalo n'ayenjeera, oluusi waliwo abamu n'omubuuza kati gwe lwaki tosoma? Tisisoma kubanga taata wange talina ssente. Naye wadde talina ssente tosobola kuyiga kukuba mataffaali. Okitegeera? Kale kugamba nandibadde mpagira omuzadde, omwana ne bwayiga okukuba mataffaali, kale weewaawo era mulimu abamu abagaggawaliddemu oba waakiri ayiga okusiika capati. Kati ng'abaana abawala muggula eŋŋano ogiteeke wako mugaye nti mwana gwe njagala osiike capati 20. Olowooza anaavaawo nga capati ezo tezimaze kuggwa? Abaana b'ennaku zino ajja kuziyiga. Eyanyumiriza nti ayina be yagamba nti tugende tukukolere, yagamba tugende oyige ebyemikono, n'amugamba nze njagala mobile money. Nanti kati olaba abawala b'ennaku zino ebiseera ebisinga kati ba TikTok. Ba TikTok. N'obufumbo bwa TikTok. Buli kimu kya TikTok. Kati gwe n'oba omwagala otya bw'oba toli ku TikTok totawaana. Seeka toli ku TikTok gwe totawaana. Kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero, oyo ye Swahaba n'emboozi y'olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Buli muntu alina ebintu by'asinga okumanya. Ono amanyi nnyo eby'abakyala, so muleeta n'abeerako n'emboozi ennyuma gy'atunyumiza ebatwaliriza ekyeyo mpolampola. Mpozi n'abalina ku stress, abagala okuggyako stress, ojja ku channel yange n'owuliriza ku bintu bino biba binyuma ate nga bisomesa. Yenze HK Media Hadija Kigozi, sibula abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanziremu bbaaniiza n'ekiramuso kya Allah. Mbasiibula nga mbalekera kano. Bano mubeere n'obuvunaanyizibwa. Kintu kubeera na buvunaanyizibwa kintu kirungi. Naawe tolina buvunaanyizibwa nkunenya. Olaba omuwala nga azze ewuwongo oyo yeyisa bw'atyo mu mwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu. Omuleka n'agenda. Kye bayita obuvunaanyizibwa ku muntu. Weenenyamukko nti singa tewamugoba neenenyeza ddala ne ŋŋamba singa kale atiisiti oba yabeera ewange osanga teyandifunye ate muze gubba. Kwegamba ng'omuzadde kyannuma naye nga sirina kyakkola. Naye n'omunaye Katonda asasula. Kati tetuganye Gayo oli yafa. Naye omuwala okulimba Gayo oyo nti amwagala nga tamwagala ate n'amubetray nga n'amuleetera abantu bamutte. That was very wrong. Bambi. Okitegeera. Naye kase ekirungi ali mu mikono gy'amateeka. Teri ali above the law. That's true. Kale banaye muzikirize mbasiibule. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.